waffe kakati omubaka wa Facebook banafa basibye batugamba nti ffe abadayali supply abasibya mudayali supply twebaza abantu bonna abatuwagira ku mata gaffe amata malungi nywa amata amalungi amateeketeeke obulungi atali mu mazzi ayagala bongo ayagala muzigo ayagala kusuubula amata gaffe tusange ku ofiisi zaffe enkulu enateeta okumbi n'ebitaala era nga ekibuye gye tuli Namasula Masanafu Kasenge Kabowa Nsangi Kibumbiro Kawuku Katwe Ndejje wamu n'Ekireka okumanya ebisingawo tukubira ku 070228 basebya Dar es Salaam songa ate Al-Kawthar Hijja and Umrah Office Limited bagamba batya nti omuddu wa Allah yagala kola hijja oba umrah kakati no Al-Kawthar Hijja and Umrah Office Limited kyekyokuddibwamu ekyo bakugamba nti bajja kukozesa hijja ne umrah oleme kwejjusa kubanga buli kimu babikukozesanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalagira era bayina umrah ya Desemba nga basitula nga tulomeza 22 omwezi wa 12 2023 era n'enteekateeka za umrah ya Ramadani ne hijja nazo zigenda mu maaso balina bamasheekha abakugu abateeketeeka obulungi era abategeera obulungi Makka ne Madina kakati abajja okuyambako ku mikolo gya hijja ne umrah saako okusaba edduwa mu bifo ebyenkizo era ebyenjawulo balina enteekateeka y'abakadde abayizi n'abo abafiirwako abantu baabwe nga baagala okubakolera hijja ne umrah mujje mwewandiise ng'obudde bukyaliwo era osobola n'okusasula mu bitundutundu basange ku simu zino wammanga 0704 44 86 ya Sheikh Abdul Maliki Mutyaba 0772 518 ya Haji Abdullah Kawes songa ate ne 0704 0704 23 ya Haji Sega wa Muhammadi wetyo tuyiza okugamba nti tugirenga tutambulira kaawo insha Allah ne bakadde baffe tuddeyo mbasaba mukomewo abadde basituse ku redio zammwe kadde waffe Sheikh akyatutwala tugende mu maaso insha Allah kadde naam bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam tukomye wali nga tulaba tugezaako okunyonnyola kyetwandiise ensonga ezimu ezigaana omuntu okubeera nga tasobola kweyagalira mu maali ye bulungi okusinziira ku bukendevu bw'abakola bw'aba alina bode ne bweba weeringa omulaba ayambadde bulungi anyirira nosobola okulaba ebikolwa bye ekira kyetuyigamu nti emaali yonna omuntu gyateekeddwa okubeera naye ateekeddwa okubanga nayo ng'akimanyi nti shariya yamuta shariya emukola ki emukkiriza naye ate tubeera bagonvu nnyo ndowooza ate eri amateeka agensi okusinga aga Allah omanyi lwaki wekimanyi kizibu nnyo omuntu wano okugamba nti nina emmundu naye omuntu okuba n'ekibbe omuntu okuba n'emuntu tasobola kwogera badde alina bomu tasobola kwogera kuba akimanyi gavumenti temukola ki temukkiriza era bwe mukwata aba mutujju aba muyeekera wa gavumenti owulidde naye omuntu okubba ekyo abantu bakiwuliriza naye omuntu okubba nti ateeke mu dduuka lye oba abbe oba alyaza amanyi oba akumpanye omuntu kyangu nnyo ekyo kimwangwira waliyadhu billah tusaba Allah atuteeke mu bantu abakaluubirirwa ennyo okukola by'atayagala naam kakati nga tweyongerayo mangu watasarrufu twegunulide ku wali nti omuntu yenna abeera nga naqisu ahaliyatuhu abeera nga tajjula embeera ze ez'obuntu afunako abayambi ne mu bayambi abo betulabye okusinziira ku mitendera gy'abantu tulinamu gwe tuyita wakiilu alwakaala kukubeera nti omuntu yakwasibwa obuvunaanyizibwa okuyambako ku muntu oyo ayinza okuba nga muntu mukulu alwakaala kati for example bw'aba mugandawo gwe oyimirirawo ku lulwe niyabatan anhu walaisa anta maliki lilmaali naye nga si gwe nannyini ki
anta tusaiduhu omuyambako buyambi kulaba nga atuukiriza byakola ki byayagala. Ekyokubiri idha kana majnun kaman era bw'aba mulalu gisinga yemu wa idha kana ma'atuhu nafsu shay era bw'abeera oli abeerako n'avaako era kyekimu kitegeeza nti waaviirako you take over gwe kennyini gwokola ki gw'omuyambako ate abamu basiike yes amma idha kana saghir ate bw'abanga mwana muto fahadhi yati bina alwasiya kino kijira mukola ki mukulamirigano kubeera nti oba bukuza bakiyita bukuza keyateeka ebyo nabo mutubisangira nti obeerawo okusobola okuyamba abaana be. Twakira ku mulundi guno tugamba nti tasarufu alwaliyu au alwasi au alwakil lam yathbut lahu ibtidaa. Gwe emali y'omuntu oyo gyoliko gyoteekeddwawo ng'omusigire okukyokera obwanannyini tebwaliwo lubereberye ku saidi yo. Otegedde bulungi ekyokubiri n'okweyisa n'okuba nti ogikozesa tekyatandikirako gwa innama bitariqi niyaba wabula gwe ogikozesa lwakuba nti oli musigire oliwo nga kiyambi w'oyo ateesobola. Yes, niyabatu shar'iyya tengo ita mu mateeka agaki ag'eddiini an ghayrihi. طيب فيكون القاصر أو المجنون ونحوهما هما المالك abonno au huwa almalik abo abaliko obukendeevu bebabira bannannyini bebasigala nga bebannannyini bw'oba kuba obuvunanyizibwa tokisigera nti gwe nannyini oli nannyini obwannannyini busigalawo illa annahu mamnu'un min atasarrufi bisababi naqs au nuqsi ahliyatihi. Ekimugaanisa kiri kimu lwakuba nti tajjula mbeera ze za buntu kyeba bayitaaga okuyambibwako omuntu yenno yamusingako au fuqdaniha oba nga talina wadde nga talina kwegamba kyategeera kiri mu nsi au wayaudu lahu alhaq bitasarrufi inda zawali almani'i au al'arid era obwannannyini bwe bukomawo singa aba akomyewo mu nnomo sensezize toddayo mutegeerera abayetegeerera era buli kimu ateekeddwa kikola ki exactly ayinza obutabijjukira n'alyoka gamba naye kati emmotoka yange lwaki eddugala bwetu nga tamanyi nti babadde tategeera kigenda mu maaso mu mbeera efaananako bwetu. So idha aada aqlahu aw ahliyatihi yaudu lahu almadha alhaqa walmilk wa atasarruf byonna bikomawo gyali obwannannyini bwe obujjuvu yes kasakasibwa andi era Allah atugamba nti wala tusufaha amwalahum abantu abatategeera bamulanga tebali mu normal sense. Obusiramu butugana obakwata ebyabo bukola ki okubibawa exactly bagenda bibba bagenda kola buli kimu kwatulina ku transaction yonna jakkirizibwa kukola nayo mu mbeera efaanako bwetu. Tayib tugenda kutunulyako katono nnyo biidhinillah ku kyetwandiise قابلية يعني المال قابلية المال للتملك وعدمها. Emali ekkirizibwa okubanga omuntu agibaako n'obwannannyini n'egyatakkirizibwa kubaako nabwaki nabwannannyini naye nga maali kuba twakasama emaali lwakulembera biri twabivaako ebitugamba nti emaali ekkirizibwa okubeera nga tugifuna netakkirizibwa ekyo twakiraba naye abaffe emaali ekkirizibwa okubaako n'obwannannyini netakkirizibwa kubaako bwannannyini maali kika kyeyo. Again almalu fi al-asl qabil madha bitabi'atihi litamalluk. Emaali yo nga yo mu bubumbwa bwayo yatondebwa ng'eteekeddwa okubaako naani ne nannyiniyo. Ontegedde bulungi lakin naye قد يعرض له عارض يجعله غير قابل في كل أحوال. esobola okubanga ineko emisoso egisobola ogigaana okubaako n'obwannannyini mu mbeera ez'enjawulo au fi ba'dha litamalluk oba mu mbeera ezimu mu mbeera zonna oba ezimu ku zo fayamna'u almalik yani almalu binisbati lilmadha lilqabiliyati tamalluk ila 3 anwa. Kino kirimu emiteeko emeka esatu gye tugenda okutunulirako mu bumpiipi. Esookera ddala ما لا يقبل التمليك ولا التملك من المال. المال تكيرزا كونتروليزا ekigambo ekyokubiri kye bayita tamlik. Agant emali etakkirizika oba tekkirizibwa kubeerako nti erina obwannannyini butwandise privacy obw'omuntu okuba nti yenannyini kintu ekimweyawulidde oba okukiwa omuntu omulala nga tokkirizibwa na kukigaba. Ontegedde bulungi? Yes. Si kikyo ate era tokkiriza kikola ki? Toba mubbi gwe. Toba mubbi. So wahuwa ma khussisa linnaf'i al'am. Buli kintu kyonna nga kiri for public use nga kiriko public use tekikkirizibwa kuba nti omuntu asobola okugamba nti kyange.
ngerezeko bridge for example bridge tusalanga tugenda ebusoga oza president asobola nti yange tewaba wagiyitako siyiye aslan siyiye vaga ntasobola naye siyiye okukuba kugaana kuba kuziyiza nti abana temukozesa ng'oluguudo lukadde temuddayo dde okozesa kyo waliwo ensonga naye tasobolaga nti luno lwange ekyo kiba kikyamu amateeka tegakola ki lianna hatha mukhassasun linafani lam kubanga ekyo kya bonna tekiriko nannyini era teriyinza okugamba nti kakati olutindo luno nduwaddemu amakadaaga lulwe ontegedde bulungi nedda tekisoboka si lulwo ate tusobola ddugabira muntu kyawamu nekira alma amazzi anayinza ogaa nti gange nedda sebo alma uliljamii agamazi public gundi use bya bonna ekyo Allah bitonda nga bya bonna n'ebirala omulira babireeta nabyo hakadha n'ebirala n'ebisigadde waliwo n'ebirala bibataddewo nga sekakil hadidiya nga bonalaba train gundi bayita rail train rails enguudo z'egundi za train n'enguudo zetuyitako shawari eriyo osobola ogamba nti wano wange kampakinga wano emmotoka mu luguudo njawo wange oba olumbaganye hukukul akharina kubanga lahum haqqun lilmururi bayina etteeka eribakkiriza okuyitawo kati gwe bw'olemera mu kkubo eryo olina haqqu ey'okulikozesa n'oleka n'abalala bakolaki ne bakozesa n'ebirala bingi by'oyinza okuba nga oyogerako naye ate waliwo ebisobola okukkiriza okuba nga bikyuka okuva mu public ne bigenda ate mu private singa wabeera wagiddwawo emiziziko byebiri ebisobola nja kubamu example nga banka esobola okuba nga ya bonna naye ne wajjawo amateeka agasobola ogikyusa ne gagiwa omuntu ani omu wannannyini kye bayita privatization nakisoma ekyo mu primary 5 I think. Privatization, the selling of the properties, the government's properties to personnel or to investors. Okwata properties is a government public use. No ziza bintu by'omukono gumu omuntu omu n'aba nga alina obuyinza mu kinoomu kati kisoboka sebo mu mateeka kisoboka era kisobola okukolebwa nti bwe kiba kibadde public use ne bakiwaate omu personnels abantu ab'enjawulo nga kibewe exactly ne bakikuwa nga gwe kirinako buli kimu vaayo eyo katugende mu maaso ensonga ey'okubiri ma la yaqbalu tamalluki illa bimasughin shar'i waliwo ekintu ekitakkirizibwa oba tosobola kubanga ate okifuna okuggyako nga waliwo amateeka agakozesa agakifugwa oba gakutadde ka amwali mawqufa ng'emmaali ebaddeyo ewereddwayo nga waqf الوقف معروف أنه تسبيل حبس الأصل وتسبيل المنفعة kiri asolo kubanga tukirekawo ne tujjamu bujja migaso so ekyo nakyo tekikkirizibwa okujjako nga waliwo ensonga eyesimba era nga ayise mu mateeka esobola okukkiriza okubanga nakyo kijjiwaawo amlaki baitul mali n'ebyo ebyobwannannyini bwa baitul mali oba state treasury muslim state treasury nga weeri erina ebintu byerinako obwannannyini olutakkiriza okumala gava eri n'abikola ki n'abigamba nti bibye nga ubyizizza kikyamu okujjako bimasughin shar'i ate masugu shar'i hadha yamuru inda alqadi eyita mu balamuzi na mu mateeka agafuga sharia n'ebirala alhurra fi alqanun nga tutise mateeka aga nti falmalu almawquf la yuba'u wala yuhab waqfu tetundwa era tetonerwa nti aseeka nkutonedde obuzimbe buno ng'ate bwa busiraamu otegedde illa idha madha idha tahaddama aw asbahati nafaqatihi akthar min madha min iradatihi okujjako nga tukakasa nti emigaso egibadde girina okuvaamu tegikyakola ki tegikyasoboka kuvaamu ate nga bwe tuba tusobola okijjawo tusobola okuzzaawo ekintu ekiki ekirala ekisingako fayajuzu exactly fayajuzu lilmahkama al-idhna
bimadha bistibdalihi olonno court ndozulire mahkama olo court ey'obusiramu esobola okuyingira mu nsonga ezo ne wolukusa abo annadhirina laha abazinako obuvunanyizibwa okusobola zitunda oba okujjawo ekintu ekyo ne istibdali kitegeeza kuzzaawo nojjawo n'okola ki nozzaawo wa amlaki baitul mali au wizaratu almaliya au alhukuma n'ebirala bingi nnyo ekisembayo nga tumaliriza aga nti ma yajuzu tamalluki wa tamliki mutlaqan bidun qaidin wa huwa ma ada an-naw'ain as-sabiqain walwe mali nga atene yo eri jeno ekkirizibwa oli wadde mugikyusa nga bokola ki nga boyagala gaba tonera tunda nga boyagala yeriwa yeye mali gwe gye wekoledde enkofira yeyo bongamba nti njitunda anti yeyo ng'okyaliwo bw'oba tokyaliwo tebayiyo aa eba ekyusa engeri mumikono mirala ekyo kikyamu ekyo kikyamu wefudde agabe emaali ate abantu bangi bakola nnyo ebintu ebyo bayingira mu buyinza obutali bwabwe nti eno waliwo yagamba nti ebintu byange bino eby'omuddiiro byonna mbiwadde gundi eby'omukisenge kyange bino byonna mbiwadde gundi yahi ebyo byonna bwe batwe bakola naye ebyo bikyamu birimu obulyanza amaanya obusiraamu butugamba oba wakugaba nga oli mulamu nasina kyekyo tekisigala na mu mikono gyo exactly gwe gwokiwadde wadde mboba atunze oba abaddewo oba akoze atya kasita okimwagalizo kimuwa kimuwe ng'oli mulamu so ebyo nno seeka byetutunulidde katusembeyo ne kano akokubiri kebayita almilku bwetugenda no mubwannanyini tulina kyebayita almilku tammu walmilku naqis obwannanyini waliwo obujjuvu n'obwannanyini obuki obukendeevu amma almilku naqis obwo obukendeevu bwe buli wahuwa milku lmanfaa duna aini ye muntu okubeera nga ekintu okirinamu migaso naye nga kyo kyennyini bidhaatihi si kikyo ontegere bulungi bitwabiraba sabiqan oli munno seeka kakeeta agambye nti obuyumba bwange buno seeka oli erimu muleetanga n'agira n'asulamu paka lwalifuna waalaga n'olwaleero sheekh abantu bakola seede naye nga bapangisa emmotoka ne bazikozesa special yes manfaa duna aini ng'ekintu si kyabwe amma almilku tam wa huwa milku lmanfaa wa dhatu shay ye muntu okubanga emigaso n'ekintu byonna bibye maana dhalika yatasarrafu kama yasha yatasarrafu kama yasha asobola okweyisa nga bwakoze eki asobola okugaba asobola okwazika asobola mu mbeera byonna asobola okuba nga abikola n'okupangisa walillahi tabarakahu wa taala bihi ku mulundi ogujja insha allah tujja kwongera okuwumbawumba omusomo guno nga tujja kusoma lecture egy'okusembayo ku kikwatagana ku milkiya olwo tuyingire butereevu mu musomo bulijjo gwe tulindirira insha allah omusingi wadde mutugumikirize omusingi sheekh abadde atumira musingi mugumu ere musomo gwe tulinde ebbanga lyonna nga tutegedde kitugendako Prestige Majaline batugamba esiyajja omulembe asiigibwa ku migaati era ng'agamba nti alimu ekiriisa era ekizimba omubiri abagenda ku mikolo bambi mwebire Prestige Majaline ate nga mubabekali mwebire nti akekkereza ate nga alimu n'amagoba mangi mumufune ku maduuka ne supermarkets ezibali okumpi abali mu kikubo mufune ku Chapa General Enterprises okumpi opposite oba okuliraana Nambus maaso ga Nambus Arcade mufune super Prestige Majaline so nga ate Makka Madina Hijja Services bakugamba nti omukisa guno mukukozesa ennyo kubanga Makka Madina Hijja Services be banno ddala era nga bakukozesa emikolo gya hijja ne umura mu ngeri esingira ddala okuba ey'omulembe kakati nno bw'obanga ono yabeegattako jangu ennaku zino zonna be ze babateereddewo mujje twegattire wamu umura ne hijja tukyalina umura ya September October November kakati nga vyoba bitadde ku $120
dola 2,208 oba ze milioni 4,9 zokka. Nakutano Makka, nakutano Madina, nakutano Makka. Wewandiise kati ng'omukisa gukyaliwo. Ate mmwe aba December ne Ramadan abanatambula ne Makka Madina omukisa weeguli ku dola 19 zokka. Tusangibwa wano eno ku Butikiro Road off gas petrol station Lubaga Road. Akati ng'obuukinga yangu oyite ku 070 46 63 61 oba 0772 52 51 56 oba 070 8 18 00 ye Makka Madina. Kati nga Uganda Halal Bureau ekitongole ekyakwasibwa obuvunaanyizibwa okwekenneenya n'okukakasa omutindo gw'ebitundibwa n'ebikozesebwa oba biri halaali, nga kuno kuliko ebyokulya, ebyokunywa n'ebirala byonna. Kyongera okujjukiza ab'amakampuni ag'enjawulo okubatuukirira basobole okukakasa ebyo byemukola nti biri halaali. Tusangibwawa wano kodi Kampala Sir Apollo Road wetandikira awo ku Bekal Plot 2 Dairy Gardens. Akati kozesa ebyo ebikakasiddwa nti biri halaali era nga n'okwekebejja kyogula omale kakasa nti kirimu akabonero aka Uganda Halal Bureau akeetooloovu nga mundamuko mulimu ekigambo halaali mu lulimi Oluwarabu. Kubire ku 0753 79 759 oba 04 2335 bwekityo. Akati Superstar Nursery and Primary School somero lya Dene Boarding bambiriva ku Nursery Primary 7 Superstar somero liri wayonjo environment yesanidde okubeeramu omuyizi atandika okusoma. Endya ennungi, ennyambala nnungi eri ku mutindo basomesa eddiini oba theology nga munnange n'ebyensi ebikwadde Kannabwala. Lisangibwawa Seeta Mukono kilomita 16 okuva Kampala Jinja Highway. Manyi bisingawo kuba Superstar Nursery and Primary School bakubire ku simu zino omanga 0702 10 58 53 0752 7 9345 ye Superstar Nursery and Primary School. Akati gwe wenna ayeteeseteese obulungi awuliriza nga tutambula bambi omudakiika bwe butugoba naye yita ku 0759 17900 oba 0782 366 obeeko kyogamba Sheikh tuve wano. Tuli mu kuteekateeka mbeera kabuli seeka zatuteekerateekera kati atugaba naye muleme giyingira embeera efaanana bwetyo. Tukeyo wakola emaali okoze byonna emikono nga bagisibidde mabega njegere. Allahu akbar. Twetereeze kale yita ku 0759 17900 oba 0782 366 wangi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيكم بارك الله. Dobozi tuongere ku dobozi mukwa. Bashiru chazanga. Ala. Esebo. آمين يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشفتوا يانزل صح. شير شازان هلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك الله. محمد مدوغوا وامبو esebo الله أكبر كبير.
عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك. شيخ طه بواني كيمبيجي سمكولا وكمكوتكولي. نعم. ويبالي نيو ويبالي ندلا وكبالي كمكوتكولي إن شاء الله. هلا. واني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. tusiibe bulungi munnaye tubaweereza mwe mwebase nsaba Allah akkirize Rashid ogamba kisaasi mulungi sheekh olina kyomugamba fiikum barakallah naam omusika bwabeera nga mushirimu naam okay inshallah عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. hello labika bwose mbaye wanji wafikum barakallah mkwana tata Hasani baba olendo simanyi ova mutulo Eseu. Eseu. Adina andi batugoba Ivan Mulinda una ngoba. Kaga tukusibute. Eseu. Allah amin. Kale. Kale chawale. Kale katutwala obudde oyo yasembeyo za babiri obusekendisa abakulu bano olaba twetoloola kituufu balina amawulire mangi bagala kuwaba kale katudde munnaffe mukyala Rashida omusika bw'abeera nga mushiriku asobola okukiwusibwa njagala okusooka omutereezaamu twasoma obusika gye tuvuddeeyo obusika bw'abaana bonna Rashid oli musika ewa kitaawo bannyoko basika eri kitaabwe bamaama waabwe bwe mba mweronzeemu chairman aba mukulembeze nga bulaba abakulembeze abalala ekitegeeza nti bw'abeera asobezza anyenyezebwa akakiiko ako kennyini kaatwala kamukwasisa empisa ate ekirala nakyo njagala nkyongeka nakyogera ti omuntu singa ava ku mulamwa ogutwala abantu mu maaso ye chairman naye anywa omwenge abeera mwe talina kyatwala mu maaso kubanga ne mumaka g'abasiraamu bisangayo nga balonze nga chairman ata amazaayo noonese awuyo mu myenge byakola tebitegerekeka ye kati bututa obukulembeze bututa tusobola omujjako ne tuleeta chairman omulala ate kawabula akasembayo nti bwetuba tulonda chairman tetulonda muntu omu tulonda at least bayita waliyul ahadi waliyul ahadi yani nti bwe tulonda chairman nti ono kale tumulonze administrator then tumulondereko omusigire ono wasiriwalira bw'ati kankwete kwesiriwaza tusobola omujjawo ne tuzzaawo omulala singa akola ebitakola ki ye chairman nakola bibye tugambye jazakallahu khair kano kankogere aba abakyala abananga sekaka keetono please bwe mba mulonda ba administrator yekubidde akalango mayinji bali awo bannange bwe mba mulonda ba administrator mukakase nti alisi mubakyala bammwe mujjayo abaana be bayita ba administrator nti ewa Mariyamu
nzijeyo Muhammadi, newa Fatima wajjeyo gundi, newa Sara nzijeyo gundi, newa mulekerawo kubaganya abaana mu family. Ekyo kikulu nnyo mukikole. Aba administrators babeere bana ng'ona akikira abeeri n'olaberi mwenna ne batuula wamu ng'akakiiko akakaabana ke kasalewo abasigadde. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadde Sheikh Keita Bakar Khamis Tatamba ne mukadde wange Sheikh Omar Sulaiman Kasule.